omulala era n'amutegeeza nti n'ekye twali tugambye ntukuwagira gwe nettayebwa Piero yo ekisazizzaamu. Kirowoozeeko, think about those friends of yours because these are the people we've been having around. So ebyanita Among si kyekikulu. Ekikulu kye ky'abantu bye bayiga mu by'obufuzi. Ffe bannansi ng'abantu neffe abatono ennyo ababa gye tukulidde mu opposition okwesoga NRM. Genda mpola mpola, manya wooyita, tegeera abaluddemu ekibaluyisizzaayo, weebuuze lwaki ekifo kye bakuwadde ggwe eyakayingira tebakiwa bano abaluddewo nga bayimba ennyimba ezitwamuwaana nnyo. Alright, the SML News Yugi gwe mkutu kwoli oli otya n'omunnaffe atulaba era atugoberera channel yaffe eno, gamba munno to subscribe, okulayikinga ne likes tuzaagala, commenting nga bw'obanga olina kyolaba ekyetaaga okwogerako, ate sharing is caring, osobola okugabanako ne banno ku ebyo by'obeera olabye. Kirungi kituufu ddala okulaba nga byolabye nga binyuma ogabana ne banno. Njagala kukwaniza nate byolwaleero era okwebaza kubanga otugoberera bannaffe mwenna abalungi, muyina engeri gye mutera okwogera puroguramu zaffe, muyina bingi kano bakasindika ne kavaayo, muyina bingi bye musobola okukola okusobola okubeezaawo channel zaffe zino. Mwebale tugoberera ku mikutu kubanga ennaku zino ffenna tukola common sense. Ffenna tukola, tewakyali kikugaana kutegeera amawulire gafa mu nsi yo wano mu Uganda oba ebweru olw'okubanga tofuna channel eno oba tofuna channel eri. Abagala ago empapula kwe gali ku mukutu, there are e-papers you read online. Abagala aga radio, there are radios online, TVs na zino online channels in the same way. Njagala kwebaza olw'okubanga ogoberera mufunye omukisa okukozesa obudde obwo. Sabbiiti eno gye tumaliriza bannayuganda bonna abasinga obungi amaaso n'ebirowoozo babitadde ku Speaker wa Parliament abaddeko omukyala Anita Among. Emboozi ya Anita Among yesaanikidde emboozi ya Christopher Okello Onyum eyatukubamu ekikangabwa bwe yatta abaana bana mu lunaku lumu mu ssomero limu, era okunoonyereza kwali kutambula okugenda mu maaso ne kuggwa, n'asimbwa mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa, n'asingisibwa omusango gw'okutebula abantu bana, era n'asalibwa ekibonero eky'okuttibwa. Tulowooza nti kijja mukolebwako, ekyo tekinnakolebwa, tukyagoberera kubanga yalinayo ennaku ze 14 okujulira obanga ddala ateekwa okuttibwa obanga waliwo ensonga gy'awa lwaki yandisaanye kuttibwa. Mu byonna bye tugoberera ekyonyumu abantu bangi bakigoberera wano ne bwere w'eggwanga kubanga kyali kikangabwa kinene ky'amaanyi, buli omu ng'abuuza omuntu yajjawa ettemu eryo. Ekyo kiwedde bannayuganda babaŋŋamba ensonga bagibeerako ekinene nnyo weeksays, wiiki emu babeera ku kintu, wiiki ey'oku ne kiggwamu amaanyi ne bakyerabira. So sabbiiti eno gye tukubye amabega ebaddeko ndowooza kujja oba kumaliriza mpereza ya Speaker wa Parliament anajjukirwanga ennyo mu byafaayo kubanga akoze ekisanja kimu kya myaka 4 nga kyonna kya byafaayo. Yajjira mu kufa kwe yali Speaker yali alondeddwa omukulu Jacob Oulanyah bw'afa, Anita Among yali deputy we, abangi ne balowooza nti ajja kusigala ku bwa deputy wano nye Speaker waggulu mwana akolera
asobole okutwala omukisa okumalayo emyaka gye 10 alina emyaka emirala 10 gyewa sipiika. Ndowooza olw'abawi b'amagezi bawandiisa amagezi nti tolinda, bayinza okuleeta sipiika gw'otasobola, genda omaleyo. Era bw'atyo n'agenda atwala obwa sipiika nga yeefiriza emyaka 10 ku bwa deputy n'emyaka 10 ku bwa sipiika mu nteekateeka yaabwe yaba NRM mu Parliament nga bwe bagiteekateeka. Anita yatandika obwa sipiika ng'Oulanyah yakafuga omwaka gumu era afugidde Parliament emyaka 4 egy'ebyewuunyo. Ebyewuunyo bya mirundi mingi era mu byewuunyo bye ndowooza mwe muvudde ndowooza n'ebimufulumiza mu office. Anita Among teyalekulidde, yamazeko ekisanja kye n'atakkirizibwa kwesembawo ku kisanja kirala. Yajjira mu mbeera eraze bannayuganda nti ofiisi y'obwa sipiika erimu ssente nnyingi kubanga ennyambala ye ebadde ya bbeeyi nnyo okusinga banne bonna. Abadde afaayo nnyo n'okulowooza ennyo ku nnyambala okusinga bala bonna. Basipiika bonna bakolera mu Paalamenti eno nga ndi mulamu ndaba omuntu yali afa ennyo ku kwambala. Baali bamwita Francis Ayume. Ayume yayambalanga suuti, yali musajja naye yayambalanga suuti za bbeeyi nga zimunyumira ng'omusajja omukulu. Teyazitandikira mu Paalamenti, yagenda okugenda mu Paalamenti ng'era musajja mwambazi ow'amasuuti. Kale ennyambala yeeyo yayingira nayo mu Paalamenti. Yayambalanga bulungi n'anyuma okusinga ku Mugisu James wa Pakabulo, yali sipiika wa Paalamenti eyo. Of course Haji Moses Kigongo yasooka okubeera sipiika oba omukiriza w'olukiiko lwa NRC, ate ye tewe yali bw'atyo. Rebecca Alitwala Kadaga naye ng'afuuse sipiika yayambalangako ku ngoye ez'ebbeeyi, biteeteeyi naddala ku biseera ebya pate. Naye ekyo kyali kipya mu ntandikwa ya Rebecca Kadaga ng'ayingira mu gavumenti nga minisita omuto w'ensonga z'ebyempuliziganya, Minister of State for Communications. Yayambalanga suuti ez'abakyala. Waliwo akakooti ako abakyala ke bambala ne babeera mu suuti eziringa ezaffe. Anita Annette Among, sipiika wa Paalamenti asinze okwambala engoye ez'ebbeeyi, engatto, amatiribona ag'okwewunda n'olususu olw'ebbeeyi. Abalala bajjanga beesiize samona nga ne bafa nnyo ku ndabika yaabwe. Anita yabazuukusizza okwalaga nti bw'obeera sipiika wa Paalamenti, ekizigo, enviiri, engoye, ennyambala ejjendala n'endabika biteekwa okubeera nga byanjawulo. Abadde wa byafaayo nnyo. Bali wabeerawo omukolo abantu balinda kulaba Anita anajja yambadde atya, ne gy'abadde atambula mu byalo up country nga byonna biba yeesunze kulaba sipiika ku luno anajja ayambadde atya. Kale yajjira mu byewuunyo nti yajjira mu kufa, abadde wa byewuunyo nti abadde ayambala bulungi ngoye ez'ebbeeyi. Anita era alaze abantu nti ofiisi ya sipiika tolinda mmotoka za gavumenti. Abadde n'emmotoka ezize ng'omuntu ng'ezimu zenkanankana bbeeyi n'ezo gavumenti zeemugulira, ate ng'endala zisingako ku bbeeyi ezo gavumenti zeemuwa. Abadde azitulamu nga bw'ayagala naye nga kimanyiddwa nti azirina. Era obutayagala kubulira mu bantu na kwebuzaabuza, mmotoka ze abadde ateekako nnamba ze eza AAA. Annette Anita Among oba Anita Annette Among AAA.
siwe twamuyitanga nno bwetyo nga kyali mu FDC twamuyitanga Anita naye bwajja wano oba bakipanga batya n'afuka Anita Among. Sabadde n'emmotoka ez'ebbeeyi, abadde muntu ava ku fashion, abadde muntu ayagala ennyo okwefaako n'okwerowoozaako. Wakati mu ebyo Anita era abadde muntu alina kasimbi ng'akagaba, abadde mugabi. Abantu beefuula kati naye abantu balidde ssente za Anita, beebuzaabuza kati okukweka ebifaananyi okujja ku profayiro ye. Alina abantu bangi bajje mu bwavu, alina abantu bangi beyawa emirimu. Anita ndowooza nti ekimu ku bimuleetedde obuzibu nti ogamba nti ebimusudde, abadde wa kisa, ayagala okuyamba buli amusala mu maaso. Ndowooza olw'okubula ebimala ebibayamba, oba n'akwatako omuzenva, oba n'abawako n'ezindala z'abo ewalala, asobole okuyamba abantu be. Naye amanyiddwa nti ye buli abadde amusala mu maaso ng'ayagala buyambi, abadde afuba nnyo okubumuwa. Tunaabuuza kati nti obuyambi abadde abujjawa, naye bangi abadde abawa buyambi obwo. Palamenti eno erina emitendera gyegoberera okugaba emirimu, erina abakozi baayo beewa emirimu. Anita olw'ekisa n'okwagala okuyamba buli omu, alina ebifo bye yatonderawo abantu ebitali mu nteekateeka ya palamenti nga bingi ddala, era abangi badde mu z'ofiisi ezo nga yazibawa, bakoleramu, bafuna omusala gwe yabateerawo ng'azannyira mu bageti ya palamenti mu ngeri efaanana bw'etyo. Anita ssente zonna z'olabaga nti yatwala, sigamba nti yabowa n'agenda alya. Bageti ya palamenti eno okugifuula ennene, yayingizaamu abakozi abataalimu, n'abawa emisaala emisava, baba nga badde bagabana, ng'obuzito bwonna palamenti yebwetisse. Bannayuganda abasinga obungi abantu badde boogera ku Anita nga Bajjoero Ssennyonyi, Bazaake, Babigirwa, Herbert Burora, abaavaayo okwagala okuba nga abaŋŋanga Anita, public yabavumanga ne banafuya ne batyoboola ne balaga nga be bakyamu. Saawa eno bonna basirise kubanga bagamba nti twabagamba, nza baakirabirawo. So Anita abadde muntu wa kisa, ayambye abantu bangi, ajja abantu bangi mu bwavu, wadde nga katubuuza kize ensimbi ezibadde zibayamba abadde azijjawa. Anita yafukamiza buli mubaka wa palamenti, era omu yabadde alabula munne nti gwe weesiga ki obutakolagana naye. Era bonna abadde bakolagana naye waliwo abaasooka awo, ba Morris Kibalya, Moses Waliomu, Nayigaga, waliwo abaasooka okumupinga nga basigaddemu olukadaagadaaga. Waliwo abantu kadaaga be yaleka, be yali yakuza, baasooka ne babanga abawalira, tebaagala kuwagira Anita, naye oluvannyuma n'abagonza bonna badde bamuwagira. Anita ne Among gwe mmanyi abadde muntu ow'emikwano, ayagala nnyo emikwano ate ng'ali free. Genda otunulire ebifaananyi bya Anita Among obalenga ejyaddaga bamuzihaagaze haaga, ojja kubala abantu 5 nti wamulaba ng'awa Kabanda haaga, n'omulaba ng'awa baminisita haaga, bw'abadde atuuka ku mukolo bikyo gaba handshake ng'agenda agaba bufumito, haaga. Kati bala haaga Anita z'abadde agaba, onoonyereza akadaaga. Kyali kizibu nnyo okujja mu kadaaga haaga, kadaaga akuwadde haaga ye ng'omukyala. Wetegereza ebifaananyi byombi, ndowooza oba oli awo lwakuba Anita oba abadde n'omukwano mungi okusinga kadaaga
oba abadde amanyiirwa okusinga oli abadde bw'atyo akola emikwano mingi era ndoza mu mikwano egyo omuli emikwano egimusudde. So Anita Annette Among ndowooza bwe yayijja abasinga tebamumanya, naye ffe abali bawangadde naye twali tumumanyi nti ekisooka is a go getter. Anita Among talemererwa era buli wabadde agenda okunona kyayagala ng'akifuna, tafa kukikyakozeseza mu kukifuna naye nga tayagala kulemererwa. Era mu byafaayo by'ebyobufuzi bya Anita Among, akaluko obwa sipiika obwa palamenti ye12 ke kasooso mulema, ate nako kamulemerwa kubanga tekateereddwawo, naye baba kumukkiriza nti agende mu kalulu akube campaign bagende bavuganye. Anita Among abadde asobola okuba sipiika yaleeteddwa Jacob Oboth akalulu, kubanga Oboth abadde ajja kunoonya akalulu akayonjo. Anita tafa ku ebyo, tafa ku kalulu kayonjo, afa ku kuwangula. In fact enjawulo ya Anita Among ne Yoweri Museveni mu kunoonya bye baagala kumpi y'emu, kubanga namwe mukimanyi nti Mwami Museveni bw'aba alina kyayagala, bw'aba alina kyakedde okwagala, oba mukitegeera oba temukitegeera, alina engeri gy'abavuga muwunzika mukifunye. Anita Among bw'akeera okunona kyanona awunzika akifunye. Enjawulo eya Mwami Museveni nti ne bw'abanga kyanoonya akinoonya ddata akikweka. Anita Among bw'abanga kyanoonya akinoonya ddata akiraga. Yakuwa ekyokulabirako nti Pulezidenti Museveni bw'aba alina etteeka lyaleeta mu palamenti ayagala bayise, nga bwe kyali ku kisanja ne ku kkomo ku myaka, avuga yamanyi kyayagala era nga manyi nti mu ssemateeka omwo mwekiri waliwo we bakiyisa nga n'omuwaatwa gwakyagumanyi. Kati abamugoberera ne basooka bagoberera nga bawakana, waliwo bano bannaffe muyita ab'opposition bamalya nsimbi ne bagoberera tekisoboka, it can't be, you know this, biki. Naye already yaba amaze okumanya nti kino waliwo etteeka erikiyisa n'omuwendo ogwetaagisa ogwabaka palamenti ngulina. Tukiraba mu public ng'amanyi abanaleekana mu public ng'era nabo bamaze okuteekateeka gye banaayisibwamu. Era byonna buli kyabadde ayagala mu ssemateeka ono Museveni akifunye. Bwe yayagala ekkomo ku bisanja lyayita, bwe bayogera ku myaka lyayita, bwe yabadde ayagala etteeka lya Sovereignty Bill kati erifuuse Sovereignty Act, the Protection of Sovereignty Act eya Uganda. Anita Among yennyini etteeka gwe ligenda okusooka okuvunaana yabadde akubiriza enkiiko yabadde aligoba, era lyetteeka lye yasembyeyo okuyisa mu palamenti eno. Naye eryo lyennyini as day falls night or as night falls day lye ligenda okusooka okumuvunaaniramu, kubanga ebiririmu byonna bikontanira ddala n'ebyo ebitandise okuzuulibwa oba ebyongera okuzuulibwa ku ngeri Anita Among yabadde atambuzaamu palamenti ya Uganda. Kale waliwo ebintu ebyokuyiga bingi byendowooza nti tuteekwa biyiga mu kugwa. Nawulidde abamale bawandiika the rise and fall of Anita Among. Kale nja kukozesa ekigambo fall for purposes of today. Ekimu ku byo ebyokuyiga yengeri y'abantu abava mu opposition okuyingira gavumenti nga nange mwendi. Simanyi oba bakisobola kubanga sinnakigezesaako, naye ndowooza nti kyabulabe nnyo omuntu avudde mu opposition okuyingira gavumenti oba okuyingira NRM n'oyagala odduke speed okusinga be wasangamu. Ekyo kyabulabe. Bannaffe abagenda okukola ne Mwami Museveni bakiyige, naffe abaagala okuyingira okukola naye
tukyejjukanye. Oba oyingidde NRM noonya bannyiniyo, manya engeri gye beeyisaamu, manya ebibakuumidde we bali, manya bye baagala. Ka sipiidi kano ak'okudduka emisinde ng'oyagala kulaga nti gw'obasinga. Nakawulira olumu ng'omukyala ayogera agamba nti oli amuga nti kubanga abasoga bano balina emize gya mirundi ebiri. Waliwo abasoga aboogera amazima babayita Enundo Area Kyatule. Nja kuwa ekyokulabirako kye kyakadaaga Rebecca musoga ddala, kyayagala kyawulira kyakugamba. Ebusoga tumanyi Rebecca Kadaaga abalabe baba kugamba nti oyo mulabe wange nakola ne bye baakola n'emikwano gye obamanya. Lwaki mikwano gye n'ebigambo by'obiwulira waliwo gwe yalangira ennaku ezo nti wali toyina mpapula nze nakufojingira empapulo ziwa Museveni akuwa ekifo. Kati ng'ayogedde oyo ye musoga ddala. Kati ne Bigirwa mukwano gwammwe gwe tubeera naye wano, General Moses Bigirwa, siyinza kakasa nnyo obuzaale bwe nti musoga, naye empisa ez'ekisoga azirina. Mujjukira Bigirwa yali ku seeti nange naga ntayinza kubaako ddiiru gy'asiba ng'egasa n'atambula n'omusoga. Yayogera amanyi nti nange atudde naye ndi musoga. Ne mubuuza nti Bigirwa nze ndi musoga, naga nti naawe sikwesiga. Point blank. Abatayogera bya TV oba bya mukutu, eyo yebeera karakita ye. Tasobola kwesiga musoga kubanga omusoga kizibu okusirikira kyalabye. Toyinza kusiba naye kyama, abajja kwogera ate buli gwayogera amuga nti ndikobera ku iwe wenka. Muna nkobere ku iwe wenka weeno otakoba. Kati n'oyo naye n'abuulira munanga nti zeena bankobeireko aye otakoba. Olunaku lugenda okuziba nga bagambye obutakoba baweze bana. Olunaku olugenda okukya ng'ekyama kituuse mu bantu 10. That is the true character of people who are properly oriented to Busoga culture. Abantu abanyi era musoga tomutwala mu ddiiro bamukuba oluyoolu tirizenka n'Ebigirwa twabayita naye bana muli kubanze zenka naye ne Muyanga twabadde naye bonna ababoogedde. Abantu abakuuma ebyama byabwe ne bafa nabyo be bannaffe abaawana Abaganda abo mbakakasa. Akakasiza ku nsonga 2. Omukazi Omuganda bw'azaala omwana ebbali obeera naye n'omukuza amwatula agenda kufa, n'ayita muganda we naga nti Muyanga oyo mumulaba simuzaala wano, mwana wa gundi. Emirundi egisinga bw'amala okukyogera tadda ngulu bafa. Abasinga obungi kasita amala n'omwana saakwenanga mwana wange saakuzaala mu banno bano, kitaawe ye gundi. Bwe bakimala nga bafa naye aba abuulidde mutoowe ng'ekigenda nti mutoowe ono yalisitula omwana ono n'amutwalira kitaawe gye baamuzaala. Abo be Baganda. Afa n'ekyama kye nakookeramu omwana n'omukuza n'omusomesa nga tomanyi, amwatula ogenda kufa. Ekyokulabirako ekyokubiri kyekyali Haji Nassantege Ssebaggala, mwamumanya. Alhaji Nassantege Ssebaggala baamuvunaana ebicupuli ne bamusiba n'akoma mu Uganda n'abonaabona n'obulamu paka kufa. Haji Nassantege Ssebaggala teyatubulirako muntu wadde n'ogu gwe yali naye mu bicupuli, naye nga mulooza yali yekka. Baamukwata nabyo n'abamukolera olukwe mwabamanya. Mukyala gwe baapangisa n'aba n'abagesera sikyamanyi gyali, eyamutambulirako n'amuwaayo. Ssebaggala no kati gyagalamidde mu ttaka. Ndibuuza Bigirwa yali munne teyayogera abantu be yali nabo mu bicupuli, naye nga toyinza kubibeeramu wekka. Bibaako abikuba, bibaako abitambuza, bibaako akuyamba. Teyaboogera, yafa kye bayita ekyofiisa lwakuba yali Muganda. Singa yali musoga abeewaffe abantu bonna 10 oba 15 abaali mu transaction mu bicupuli ebyo mwandibategedde. Ninze bateeso okulaba bwe beeyisa kuba nabo tufunye omukisa. Abateeso
banaatubuulira munnaabwe byabadde akola. Ekyomukisa omubi nti tebabadde bangi. Mpulira ku palamenti awo abadde abateeso badde yaleeta bangi naye nedda abaddewo n'abasoga be yaleeta mbamanyi badde awo ku palamenti bano basabbiiti bemugondako bazombo Anita abadde aleeta buli omu because was that character. But what am I saying? Ekimu kubisudde speaker wa parliament mukwano gwaffe Anita Among kwe kwagala okudduka speed mu kintu ky'abanne nga tabuuziza baani bannyini kyo na lwaki bali bwe bali. Singa waliwo abantu abasobola okwogera tebandikiza na Anita Among kuvuganya ku bwa memba bwa SEC bwa vice chairperson ng'avuganya Kadaga era twabuuzanga yabuuzanga naye bw'abeera speaker agenda mu SEC automatically lwaki alwanyisizza ono ne tusaakaanya ne tumuwagira n'ayingirayo. Tulinza okulaba kuba n'asigala ng'agenda mu SEC ya mwami Yoweri Museveni chairman. Ono ye vice chairperson we era atugamba nti nze vice chairperson nze vice wo. Ensi erinza okulaba vice ng'agenda mu SEC bateese kubitambula. Oba Museveni anaamugyayo mu SEC Anita agenda kusigala nga MP Bukedeya atule mu parliament ng'ekubirizibwa omuntu omulala. Ne yali deputy we Tayebwa kuba President Buhoza awanze Dusu ku Tayebwa akomewo. Anita agenda kutula mu parliament eyo nga bagikubiriza mwali. Kadaga yagaana ogituulamu. Yagaana yetatula mu parliament ekubirizibwa basiru. Era emazeeko emyaka 5 nga tagituulamu. Yagendayo lumu kungu bagirolanya. N'asaba omukisa ne bamuwa wali tebasobola kugaana. N'ayogerega nti nzize ng'omuntu ateekwa okwogera ku ono kubanga yali deputy wange ebbanga lyonna. Tulina okufuna bye tuyiga. Nze Simon Muyanga Lutaaya ayingira NRM. N'oli gwe munvuma bw'njagala muyingiza njagala mutwala. Kituufu Bigirwa njagala ayingira NRM. Njagala mutwala wa Museveni. Amulabe kale mwa watayingidde NRM akolagane ne Museveni kubanga obwongo bwa Bigirwa mwe muwana wano nabo okugagira awo butalagge ebbanga lyonna bukubali mu opposition yakolera mmwe nga nammwe temumanyi kye mwagala mugobera buli ekijja temulowooza ku bintu bino. Sikikkiririzaamu. Banjagala sitegedde kyoyogedde. Banjagala abeere eno. Era naye mugambo ali bagenza okukolera mu Museveni omanyanga ekyokuyiga ekirala. Museveni pulezidenti waffe yeka amanyi kyayagala kubanga nze badde neebuuza ne bannange nti ebbanga lino lyonna lwaki temuseetinga nga kamera ya Bigirwa naye ne mugiseetinga nga sente tutandika. Ebbanga lino lyonna Museveni abadde amanyi ebigenda maaso. Kyotegeeza ebbanga lino lyonna President Museveni yabadde agenda e Bukedeya kubanga tewali mulundi wadde n'ogumu Anita Among yayita Museveni e Bukedeya n'atagenda. Abadde agenda ku mikolo gino gyonna nga bigenda maaso abimanyi. Yabimanya oba yabiyize buyizi. Nabadde ndowooza nti byamuguddeko bugwi. Ne bwe neetegereza etteeka eritibwa the Sovereignty Bill, the Protection of Sovereignty Bill lye yateekateeka Anita n'aliwa support n'aliyisa nga mwe bagenda okusinzira okumuvunaana. Kati ntegera nti Museveni bino byonna yali yabimanya. Abadde abimanyi. Ne nabagamba nga nakava ekyankwanzi nali wano ne mbanyumiza bye nalaba ekyankwanzi Mawo ne Nammeere ne mbanyumiza n'akaluka obwa speaker navudde ekyankwanzi nga sikakasa kubanga ddala Anita addamu n'akafuna.
Lwaki? Kubanga buli yasitukanga ekyankwanzi ng'ayogera ku buli bw'enguzi mu paalamenti. Baatyanga okwatula erinnya erya Anita. Bagamba enguzi esusse mu paalamenti esusse. Ne pulezidenti yennyini bwe yajja, mujjukira nga mbanyumiza emboozi engeri Museveni gy'asitula Namujju Donoziyo. N'amusitula, n'amuleeta, n'agamba nti gwe nakusiba ennaku mmeka? Nti 56. N'agamba nti bano baali bali enguzi mu paalamenti. Abantu bano kyebadde tebabuuza nga n'Anita teyakibuuza nti bwe baali bagamba nti enguzi mu paalamenti, kiba kitegeeza nti boogera ku paalamenti. N'agikubiriza baga nti amaka ga Muyanga ago, abaana babbi baba boogera ku nze Muyanga, kubanga ate ogamba otya nti godduukanya amaka ago nga tomanyi beegayitamu. The were meaning Anita teyakizuula, teyakimanya, teyakirowoozaako. But they came. Olunaku omukyala gwe bayita Wangadya Mariam lwe yaga nti abaka ba paalamenti 5 bamusisinkanye ne bamugamba nti bwe muba bayisa bajeti yaabwe musabe sente ze mwagala, naffe mututeeremu ezaffe. Oba mukijjukira abaka ba paalamenti Cissy Namujju Donoziyo ne Kamba Webusiki ne Yusufu Mutembuli ow'Ebutaleeja baali basabye mu kuyisa bajeti ey'ekitongole babateeremu ezaabwe ziyite ng'ez'ekitongole zimale zikomewo gye bali. Sisitimu eziyita okukomawo tebaagitubuulira naye yali emanyiddwa. Sipiika teyavaamu mwasi wadde n'ekigambo mugende mubuuze, teyakyogerako wadde kakuba okukivumirira oba okubawolereza. Ekyoga nti abaka ba paalamenti baabakwata ne basimba mu mbuga z'amateeka nga baagala ministries budgets ze bayisa nga mulimu ezaabwe, teyakyogerako. Naye nga Museveni yali akyogedde Kololo, yaga nti ntegere nti waliwo oluko wakati w'aba Minister of Finance ne Parliament okuteekanga ensimbi mu budgets zino okubbiramu. Era naawo nawo sipiika teyalowooza ku statement za Museveni ono. Yensonga lwaki nsemba bigirwa bw'atugamba nti Museveni ono agira abaawo. Tuwene byetutereeza kubanga abamuvuganya tebanneeteekateeka. Beetaaga okwongera okumusoma n'engeri gy'atambuzaamu gavumenti ye. Bw'atakikola ku kimuyigirako ne wabaawo ayingira essaawa n'akyusa ebintu, bannaffe abalindiridde bayinza obutatuuka. Ebigambo bya Mwami Museveni yaga nti ngenda kumenyamenya corruption, yabyogera ekyankwanzi nga wendi, n'ayogera ku babbi. Museveni ekyankwanzi bagamba Nabbanja yagenda okusooka okwogera, bw'amala sipiika ayogere, sipiika bw'anaamala ayite vice president ayise president. Abanyumiza nti Museveni yava eri yayitawo buyisi, Nabbanja teyayogera kyankwanzi ne Anita Among teyayogera kyankwanzi. Museveni yajja buzikka zindaalo naye okay nakkiriza vice president Alupo okwogera n'amuyita n'ayogera. Siginooze zonna Anita abadde taziraba, naye ng'ekimugaano ziraba abantu beteeriraanya betusemberera, abantu baffe babi abatukozesa. Bw'ofuna obuyinza abantu abakusemberera abasinga babeera babi badde teboogera, kubanga babadde bakola ne Anita Among babadde bafuba nnyo okulaba nti abasinga obungi tebamutuukako. Abantu bangi balowooza nti nze omu ku mikwano gya Anita Among abamuliddemu okuva lwe yanyanjula eyiganga ng'anoonya akaluko obwa seeke. Bangi balowooza nafuna ssente za Anita nazirya dde banga yakuwa omulimu n'ebirala. Katulinde nyinze manyi nti Anita Among mukwano gwange, naye tabadde mukwano gwange wakulyamu.
ezize simanyi we zita mpulira bazirya zibadde nnyingi saazifuna nga n'okwogera omugamba nti kino tayagala kuwulira kubanga nze mbadde ntuuka ekiseera ne muwandikirako ka message nga nti waliwo kino takuddamu kigambo ateekawo kabonero waliwo obubonero obeera ku WhatsApp obwo mutabu emoji kateekawo tawandika statement ejjudde kale mu ngeri eyo ey'okwegobako abantu n'osembeza bw'oyagadde mwe mwayitira ababi ababadde bamulondoola kale buuza bw'obeera ggwe nga David Kabanda abadde tava ku lusegere lwa sipiika era yalangirira nti Piero ya Muhoozi egenda muwagira ngera ye yamwesambudde ate n'alangira nti balina gwe baleeta omulala era n'amutegeeza nti nekye twali tugambye ntukuwagira gwe nettayebwa Piero ekisazizzaamu kirowoozeeko. Think about those friends of yours because these are the people we've been having around. So ebyanita among si kyekikulu. Ekikulu kye ky'abantu bye bayiga mu by'obufuzi. Ffe bannansi ng'abantu neffe abatono ennyo ababa gye tukulidde mu opposition okwesoga NRM. Genda mpola mpola, manya wooyita, tegeera abaluddemu ekibaluyisizzaayo, weebuuze lwaki ekifo kye bakuwadde ggwe eyakayingira tebakiwa bano abaluddewo nga bayimba ennyimba ezitwamuwaana nnyo. Era nkyebuuza bulijjo nti ffe abaali bagamba nti Museveni mubi bw'ogenda notandika okugamba abantu nti mulungi olina okuba nga ensonga zo ziggumidde. Bwe kiba tekisoboka sirika gende wa Museveni wo wagira sirika busirisi ojja kwesanga nga byewayogeranga nti bye bibi ate byogamba nti birungi. Abantu bambuuzanga ewaffe lwaki opinga Museveni nembaga nti mpinga Museveni lwa nsonga 3. Esooka tetuyinza kubanga tuli Busoga ewaffe wano eBulamoja wava amasannyalaze naye nga ku kyalo kyaffe tegaliiko kyalinga ku record. Nimbaga nti amazzi twakimanga amazzi nga tutambula olugendo kilomita 5 okufuna amazzi afuze emyaka 3 era tuli bwe tutyo. So baali bakimanyi era munnange nze banyamba ebintu ebyo ne babikolako. Mwabamu akabana amasannyalaze emyaka 5 ku kyalo ekyaffe amasannyalaze gaakamalako emyaka 2 bagaleeta 2024 kutandika okwaka ne 2025. Nimbaga nti ekyo kati kikoleddwa. Museveni oba abaawo oba agenda tulibala ekyo. Kati ewaffe amasannyalaze ku kyalo gyegali. Ekyalo kyaffe kwenzaalibwa kyekyalo kyokka ekina amazzi amayonjo nga gali powered by solar. Baleeta solar panels 100 ne bazizimba ne bazaalawo zikuba amazzi amayonjo okuva wansi ne tufuna piped water in a village. Nemba nga ku bisatu bye nali mmanja Museveni oluguudo lwa Chorus ebibiri baabireeta ne mbagamba nti kati ebyo kamuwagire nsabe ekisigadde. Naye n'ekyoluguudo abasajja bano bawulira temunyoma nga bantu opposition nga boogera baba bawulira bye tuwogera. N'oluguudo yagaa nti mwe luli mu budget ejja bagenda dukola luyitaawe namwe wapaka Essaaka oluguudo luli straight bwe ruti naye baga nti bagenda kuteekako akalobo bwe kati Kaserengete paka ewange mu kyalo ebuyuge. Ebisatu ebyange bimanja gavumenti nga bya community biriba biweddeyo. Bimubanja ng'omuntu ze simubanja. Sibanja Museveni kitange teyali mu nsiko. My father was not a fighter. I have no demand. Sina kye mubanja kyonna kyampa. Abampadde bwinga mu Uganda naye nti waliwo abamubanja. Mpulira pakyaga nti baali ente zaabwe waffe tezaaliyo. Ekye bandiridde tekyaliyo. Simubanja. But we must draw lessons. Bannaffe abayingira. Oyinza okubeera nga maama Mabira yava mu FDC n'ayingira NRM teri kacapizo
teri kalaacha yasirika busirisi n'afuna omulimu agobera bigenda mu maaso. Ne bano banaffe abazze n'omuliro baagala okulinnya ku be basanze baagala bavaako batuleetedde obuzibu bw'amaanyi. Kale emboozi ya Anita Annette Among tujja kwongera okuginyumya kubanga katandika butandisi. Byenjagadde okukujjira nti mu tteeka lya Sovereignty Bill lyeyayisizza nga sipiika wagenda omuvunaanira. Ekyokubiri nti sipiika ono ekimuleetedde obuzibu be bantu abamusembera okumpi ne bamuziba amatu nga tebaagala asembere bantu be yakula nabo be yawangaala nabo. Abantu abo balumba buli muntu ekobbeegendereza. Naye n'obugumiikiriza bwa mwami Museveni obugumiikiriza ebbanga eryo lyonna akandibadde akatulututu ne kafuuka ebbwa eribadde ebbwa ne lifuuka kookolo nabo bwabulabe eddala eri eggwanga lyaffe. Era abamugoberera n'abaagala okukola naye beegendereze ng'obugumiikiriza bwe ne kennaasembyayo nze kennayiga abalake batalaba. Kasita Museveni akuwaana oba ogenda. Kasita President Museveni atandika okugamba nti my son here Muyanga Lutaya is a very great man, manyi eruddako ogenda. Bw'atyo bwe yawaana Musisi Jennifer nti bw'abeera ne ba Jennifer 10 yagamba 10 Uganda eba etambudde. Wayitanto n'agenda eriwa KCC ye. Gilbert Bukenye yali aloza nti amumanyi nnyo n'atandika n'okugezesa omukono ng'atambula mumanyi engeri gye yagendamu. So simanyi oba kabeera kakodyo Kasa Mwai Museveni aliisa akate akakovu n'atandika okukateekako ennyama kawa ebiwata kagejje fattening ne kagejja kaba ke kanaasalibwa ku Krisimaasi. Mbaagaliza byomunjagaliza. Nze Simon Muyanga Lutaya.